President Yoweri Museveni bweyinza obumwe bwa ssemateeka akoze enkyukakyuka mu magye mwakyusiriza omuduumizi wa UPDF Gen. Katumba Mala n'amufuula minisita omubezi w'ebyenguudo. Yabadde omumyuka ya Lieutenant General Charles Sanjina kati alondeddwa ng'omumyuka wakulira enteekateeka eya Operation Wealth Creation. President alonze Major General David Muhoozi Nguni yabadde omuduumizi w'eggye ly'okutaka n'amufuula omuduumizi w'eggye lya UPDF omujjuvu. Major General Julius Mbadingoni yabadde avunaanyizibwa ku mbeera z'abajasi kati ye mumyuka w'omuduumizi wa UPDF. Brigadier Peter Ereru yaduumira okulumba olubiri lw'omusinga omwaka ogw'edda n'okumukwata nga 27 ajiddwa mu bitundu by'embala ng'omuduumizi w'ekibinja kya UPDF ekyokubiri okuduumira eggye ly'okutaka era n'akuzibwa n'afuulibwa Major General Museveni era alonze mutabani we nga yabadde omuduumizi w'eggye limukuuma Major General Muhoozi Kainerugaba ng'omuwabuzi we ow'enjawulo. Ekifo kiteereddwa mu Lieutenant Colonel Doni Nabasanguni yabadde aduumira ekibinja ekisooka ekya Special Forces Command nga kati akuziddwa n'afuulibwa Kano. Major General Sam Tulyagina nga yabadde aduumira eggye ly'omu bbanga akyusiddwa n'afuulibwa omuwabuzi wa President ku nsonga z'eggye ery'omu bbanga. Brigadier Charles Lutaya abadde omumyuka w'eggye ery'omu bbanga afuuliddwa Major General nga ye omuduumizi w'eggye ery'omu bbanga omujjuvu. Brigadier Charles Otima abadde obikugula n'ebyekikugu kati akuziddwa n'afuulibwa Major General era nga ye omuduumizi w'eggye ezzibizi. Brigadier Charles Bakahumula nga yabadde akulira ssemwe kati avunaanyizibwa ku byekikugu n'okugula ebintu. Lieutenant Colonel Abel Kandiho akuziddwa n'afuulibwa Kano kati akulira ekitongole ekikesi kiyite Chieftainess of Military Intelligence. Brigadier Sam Okidingo yabadde omuduumizi w'ekibinja kya AMISOM Somalia akuziddwa n'afuulibwa Major General kati yaduumira n'eggye ery'ebyuma. Ate Brigadier Jarvis Mugenyi naye akuziddwa n'afuulibwa Major General nga ye muduumizi w'ekibinja ky'eggye ery'omu bbanga. Major General Nakbas Rakaranguli yabadde aduumira enteekateeka Operation Wealth Creation addisiddwa ku kitebe ky'amagye nga waalinda okweba omulimu.